bandi nga mutawaana. Naye munene embeera eno gye tubaddemu enzibu ebadde teyinza kukola ki. Kuba tetuyinza kubeera na bisibo. Kati mwana gwe enjogera gye twogera ku bulwadde embeera gye tulimu abantu tebafa covid. Bafa ki? Bafudde embeera obulwadde bubalumye tebalina byakulya obuyambi tewali omwana abadde abeerawo ne maama we nga talina kyakulya talina transport gyanamujja atwala mulwadde mu ddwaliro. Kati maama we bwafunye obuyambi bannamawulire we mwajja ate tamazeeyo nnaku ng'obulwadde bwamuliisa. Lwa mbeera abantu tebafudde covid wabula bafa obulwadde obuzze ndowooza lwa mbeera yakufubulwa byakulya n'okubulwa embeera eyo mu maka. Tetubadde na buyambi omwana omuwala alina abaana abadde ne maama we yalinga akola emirimu abadde takyakola n'omuwala takola babadde tebalina buyambi. Muno mwafe mukasubi abantu embeera esusse embi. Kati abamu abakola boda babadde tebakyatambula tebakola. Abakola mu butale tebakola. Oyo omuwala abadde atunanga ye tabadde takyakola. Bamukuba miggo. Kubakuba miggo. Kati oyo omukyala yali akola abadde takyakola. Bwe yalwala teyafuna buyambi kuba talina omuwala gy'asoba mutwala tabadde na ssente. Talina mmere, talina ndabirira, abadde amulabirira nga takola. Liza natera ku program yaffe ennaku tososola Uganda channel. It's the channel that you are subscribing to. Tukomyewo omukyalo oli bambi gwe twabalaga nti ebbere lyali lyavunda. Olwaleero ennaku amawulire ge tulina ga nnaku oluvannyuma lw'omukyalo ono okutuva ku maaso era nga tugenda kwogeramuko ne kumulekwa bambi yatubulire ku bulamu bw'omugenzi. Nnyabo gyebaleko. Nnyabo nawe gyebaleko. Nnyabo. Kakati twagala otubulire. Tubadde twagala otubulire. Bano bagenda nti tubadde twagala kumanya embeera maama gy'abadde mu briefly katono. Maama abadde mu mbeera mbi era afiiridde mu bulumi obungi. Era ye tebadde nnungi wadde kubanga tulwanyeeko kye tulwanye twamutwala emulago ku Saturday naye obulamu ne bugaanye n'agenda bw'atyo naye ng'afiiridde mu bulumi obungi. Embeera ki gy'oyogeramuko gy'ogamba nti singa si kino oba oliawo maama wange teyandifudde? Singa si covid kutusitopinga kukola n'embeera eno eriwo ey'obutatambula tewali mmotoka amazima maama wange teyandifudde kubanga nandibadde nsobola omutwala mu ddwaliro nga waliwo entambula naye entambula twagifuna leeti ng'obudde bugenze nga takyayinza. Tulwanye kye tulwanye naye kigaanye. Abampadde obuyambi wali mu kamera maama. Abampadde obuyambi mbeebaza mumbeereddewo era neyanziza nnyo neyanzeege mwebale kumbeererawo okusobola okulwanirira ku bulamu bwa maama. Omulabi wa Uganda channel kanjogeramuko n'abatuuze oba oliawo nabo babeere nga balina bye batubuulirakoko embeera z'omulwadde n'embeera eno omulwadde ono gy'abaddemu. Tebafa covid. Ye maama bulwadde bulala kubulwa ntambula. Kati nga omukyalo oyo bwe yali awakana abaana tebabaganya kutambula tubeera waka. Kati nga tasobola kugenda ate ku district kugenda kunoonya baluwa esobola kutwala maama we mu ddwaliro. N'omukyala tubadde tumumanyi n'oyo omwana we baali batunda ngoye. Kati obuzibu bwasigazza abaana. Tewali muntu kati afa nti afudde bulwadde covid. Nedda bulwadde bafa mbeera abalala bafa njala. Tusaba gavumenti egonzeemu. Abantu babate bakole. Kanjogereko n'omukyalo ono naye abeeko ebintu by'abatugamba. Maama wange omugenzi ono bagambye abadde mukwano gwo. Abadde mukwano gwange nnyo omukadde ngera wabakirira ekasubi oba lwatambuddeko obulwadde nga tebunnamuyiisa ng'ajja ne twogera maama ebbere lindi bubi ne mugamba ng'olabye era nze nakedde kulima nga ate ebyokufa sinnabimanya. Nimako eyo mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka. Kati maama gwolowooza kiki kyoyogera? Eyo mu nnimiro yange ya wansi wangi. Gwolowooza mbeera ki omukyalo ono gy'afiiriddemu gy'ogamba nti singa oba oliawo tekibadde kino? Singa twalina obusobozi obw'amangu ne tumuddusa mu ddwaliro
maama esanga twali badde tumutakirize ebeere lino bane tulwana ne balisalako kubanga abantu babasalako amabeere ne babeerawo bulijjo naye olw'okuba nti tewali busobozi tewabadde mbeera yonna nnungi eyamba mulwadde oyo okumutwala mu ddwaliro naye singa twali tumututte mu ddwaliro yali badde akola ki tumutakiriza naye olina genda wala RDC ali Lubaga omulwadde ow'ekasubi anasobola otya okutambula nga mulwadde agende wala RDC Lubaga ekintu ekyo tusaba nga pulezidenti w'eggwanga akikyuseemu ateeka nga buli ku poliisi wano tulinawo police post ekasubi erugala tulinawo police post awo kiba kitwanguyira tugambe tugende ku poliisi tusabe obuyinza amabaluwa agatwala abalwadde baffe mu malwaliro naye ekyo kitukosezza nnyo abantu ne batufaako ekyobutamuziikako kinnuma nnyo kubanga abantu kati bagenda babale atalina ntambula n'atuuka ntya eyegenda okumuziika tweyanziza nnyo tweyanzege mubale kubeera nga natera mubaddewo Uganda kyannaku program ennaku tesosola myaka amanya bampita Ashanabs tugenda kubeera nga tugoberera story eno era nga tujja kuba tukomawo ne mulekwa abaiko byatubulira mbeera kijasigaddemu awatali maama we yo bulamba bagenda beera nga babukwasaganya batya ennaku tesosola myaka. My name is Ashanabs Uganda kyannaku ye channel jola amanya gonyo oza chekiviiriddeko mukyalo ono okufa omukyalo ekimuviiriddeko okufa era ekimuviiriddeko obulwadde okweyongera ennyo ebbere lyeyongere ensonga ya COVID kubanga singa bateekawo obusobozi obugamba omuntu alina ogenda ka police post wali ekasubi asobole okufuna obusobozi obukufuna empapula ezitwala omulwadde we mu ddwaliro kyali badde kyange naye nondagira nze ow'ekasubi mala okutambula olugendo e Lubaga ewala DC eringa ku ddwaliro e Lubaga ate ndyoke nzire nti ntwale omulwadde mu ddwaliro ekyo kitukosezza nnyo tusaba pulezidenti akozeemu kubanga abafa tekuli afudde COVID obulwadde kubanga buno bwazze bwafuuse bwa lukonzibwa kubanga tebujja kuvaawo ntya naye tusaba ekyakikyuseemu era ne tumwegayirira atukenderezeeko ku bibonerezo kubanga kino kiringa kibonerezo ekyokubeera nga tetusobola kutwala balwadde baffe mu malwaliro kubanga singa yali afunye eddagala olubereberye yali badde akola ki yali badde oba abasawo baga nti ebbeere balisaleko kubanga abantu bulijjo basigaza ebbeere erimu n'abeerawo nga mulamu naye olw'obuzibu nti tewabaddewo tumubuusa mu ddwaliro kyekyamuviirako ebbeere okutota bwe bityo iriddeko okufa kubeera nga badde tafuna buyambi kubanga omwana abadde talina jjajja ssente babadde tebakyakola akantu kakwatawo ng'akayuto olw'okubeera nti talina bujjanjabi abadde tasobola kugenda ku disitulikiti kufunayo mpapula yakubira abasawo bajje bamunone bamutwale mu ddwaliro tebajja omwana n'abeera n'ennyina awaka era bannamawulire be batuyambye omuntu okutuuka ku mudwaliro naye embeera gye tulimu embi yereese munaffe okufa embeera embi gye batugamba twekuumemu covid tumwekuumye ate abantu baffe tebafa covid embeera gye basibamu ebidduka n'abantu okubagaana otutambula yeyo embeera etuusizza abantu baffe okufa munnaffe afudde mu bulumi obuyitirivu afudde obutajjanjabibwa obutafiibwako kubanga omwana abadde atunda ngoye nennyina yali atunda mu katale ne babagaanayo omukazi n'alwala kati yabadde talina ssente omwana takyakola emmere tebagituusaayo eno gye baagaba ewaabwe tebaatuukawo baakomayiri eri mmanga kati oba n'enjala ebaddeko simanyi naye obuyambi tebwabadde buyambi kyekireese munnaffe okufa obubi bwati nze nnamba tya Maria ndi omu ku bawala b'omugenzi Teddy embeera ebadde sinungi nnyo yasooka n'agenda mu ddwaliro ogwasooka ne bamugoba nga baagala agenda akoleki bamuteeko akanyama bakebera oba kansa oba bulwadde bwonna ne tubeerako naye twamutwala embeera we yatabukira ennyo lwali ng'enkeera yidi
olwomukaaga embeera we yatabukira ne bamutwala ng'embeera si nnungi nnyo bamutuusizaako okisigeni gamba bwe bityo bwe byali kati bagenda muziikawo bagenda muziika kayabwe tibagenda muziika boza ki ekiviiriddeko bugayaavu basawo abasawo baatu kale ekisinza okuviirako mbeera ya ssente sente zibadde zigaanye nga teziriiwo nga batugamba okumugyako akanyama ng'ate ffe tukola ki tunoonya sente nga tetuziraba sente bibadde ekyasinza okugira naye abasawo bagezezaako okulaba nga bamujjanjaba baabasawo tetutomye bakoze obwabwe kigaanye bugaanyi kale